Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is a quick one tugenda kulawunya. For starters, ngenda kusaba. So kontagingire Kaguje Kabenja SG. Owekitiibwa David Lewis kweno video. Nyongererako omuntu omu. Leader of government business. Owaffe. Owekitiibwa Joel Ssenyonyi. Nina ensonga lwaki nkusabye ontagingira abantu bano. Katusooka owulirize wano. Okusinziira ku report ya Ubos, Uganda Bureau of Statistics. Bwe yarankinga population ey'abantu mu bitundu ebyenjawulo oba mu sub-regions ez'enjawulo 225. Mpulirizamu katono. West Nile sub-region bagiwa abantu 3,331 mukakaaga mu 255. Madi sub-region bagiwa abantu 5,535 okusinziira ku Ubos, Karamoja sub-region erimu abantu akadde kamu 4,409 mukakaaga mu 1,017. Lango sub-region erimu abantu 2,554 mukakaaga mu 1,018. Bunyoro sub-region erimu abantu 2,792,272. Kyeso sub-region erimu abantu 2,446,237. Toro sub-region erimu abantu 2,015,411. Buganda sub-region oba Buganda erimu abantu akakadde obukadde 11 mu 17,924. Busoga sub-region erimu abantu 4,436,295. Lwenzori sub-region ne bagiwa akakadde kamu mu 23,367. Ankole bagiwa 3,600,000 mu 8,968. Kigezi erimu abantu akadde kamu 7,800 mu 7,231. Bugisu sub-region ne bagiwa abantu akadde kamu 8,82 mu 7,757. Bukedya sub-region ne bagiwa 2,000,000 ez'abantu mu 3,37,249. Kati yene ensonga lwaki nkusabye ontagingire lupu waffe omulungi Joel Ssenyonyi n'owekitiibwa SG David Lewis. Abantu bano nga wemba kusomedde ye breakdown eya population census eya 2025. Kuno kwe kusaba kwange. Okusaba kwange kuli nti mbadde njagala tumanye abaana abato abagenda okubeera wansi w'emyaka 18 abatagenda kulonda kalulu ka 2026 abali mu sub-regions zino zonna ez'enjawulo okusinziira ku report ya Ubos. Kubanga data ono ngezezaako kumunoonya nga simulaba kyekyamazima. Kati njagala tusooka tumanye abantu abagenda okubeera mu West Nile abagenda okulonda. Tusooka tufune abantu abali deceased abaafa okusinziira ku Ubos. Tufune n'abaana abato abali wansi w'emyaka 18 abatagenda kusobola kulonda mu 2026. Tugende nga tubatoola ku population engatta awamu eya Ubos. Then bakama bange era we tumala nsabeyo ekintu kimu. Electoral Commission y'abakama etuwe ku registers zaayo eza sub-regions zonna ez'enjawulo omuli polling stations meka eziri mu regions zino zonna ez'enjawulo. Tuyitemu tutunule polling stations ziri mu meka, buli polling station bagiwa abantu bameka, oba numbers eziri ku polling stations ez'enjawulo byabakama ze yateeka mu sub-regions zino ez'enjawulo. Bwe tuzigatta n'abantu abagenda ozironderako enamba etaalinga neya Ubos. Kubanga byabakama tasobola kubanga alina figures ndala nga ne Ubos erina figures ndala. Ndi sure nti bwe tukola ekintu kino tugenda okwetegereza nga report nga registers za byabakama zirimu abantu bangi okusinga abantu Ubos be yabala. Kankiddemu ogenda kukizuula nga registers za byabakama zirimu abalonzi bangi okusukka ku report ya Uganda Bureau of Statistics. Ekyo ndi sure naddala mu regions zino wammanga. Era mbadde ngenda kubasaba concentration yaffe nga tukola okunoonyereza kuno tujiteeke mu Bukedya
sub-region, Kigezi sub-region, Angole sub-region, tugitege mu Busoga, Toro, Teso, Lango, Karamoja, Nemmadi. Museveni bwati wabadde atubba akalulu. Ekyo kyo ndi sure. Era mbagenda kubasaba bakama baffe. Twagala ku registers z'abakama. Mu sub-region zino ez'enjawulo. Zawandika abantu bameka. Mulimu polling stations mmeka. Buli polling station erendulako abantu bameka. Bwe tugatta numbers eri mu polling stations zino ez'enjawulo. Ne tuzigatta zonna. Bwe zibeera tezenkanankana na namba zetugenda kufuna. Nga tumaze okukwata population census eya buli sub-region ne tutuulako abali deceased abaafa n'abaana abato. Bwe tusanga ennamba z'ababaka nga ziyita mu nnamba za report ya Ubos. Bwe bululu bwe tugenda tutola ku Museveni bw'abadde planning okutubba. Kiri evident. Tosobola genda Bukedya ng'Electoral Commission teyayongeramu balonzi mu polling station. It is impossible. Tosobola genda mu Kigezi nga teyayongeramu balonzi. Kiri obvious. Obudde buno ojja kukizuula. Twetaaga registers ezigenda okukozesebwa mu kalulu ka 2026. Tuzitunuleko kati. Tusobola n'okukola okunoonyereza okumanya bantu bameka abafudde mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Kuba n'abali deceased beetaaga okuva mu registers za Electoral Commission before 2026. Museveni agenda kulondesayo abantu abaafa. So Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi, eno report tujagala. Twetaaga okumanya abaana bameka Ubos be yabala abagenda okubeera wansi myaka 16 kuba abo be bangi population yaffe. Twetaaga okumanya abaafa the deceased mu sub-regions ez'enjawulo. Tubakwate tubatoole ku population ene engatte eyawamu. Bwe tumala okubatoolako tukwate ku registers z'abyabakama. Tumanye namba meka eya polling stations eri mu sub-regions zino ez'enjawulo. Tugatte abantu be bateeka ku polling stations ez'enjawulo. Bwe babeera tebataalinga na report ya Ubos, obwo bululu tusooke tubuteeke ebbali. Museveni tagenda kubufuna. Video yange gwa bweti. Bafubye nnyo okutumatiza nti akalulu tekajja ku Museveni. Nga bani abatumatiza? Aba NRM. Ba propagandists baabwe, the sophists, baina muko kubageze buno bulumushana. Bufubye okumatiza mu na Uganda nti akalulu tekamujjaako lengere kyabadde Kawempe. Senga tetwabadde na records zavudde mu kalulu. Amazima ganji babadde bagenda kulangirira omuntu waabwe. Enjovu ye Kawempe yabalamye okuteeka mu kaveera kaddugavu lwa nsonga emu. Data twabadde naye. Ate bakimanyidde ddala nti tugenda kubeera ne data yenna 2026. So bakama bange ngenda kusaba nga tetunaba kugenda mu kalulu ka 2026. Twetaaga okumanya abantu bameka abagenda okulondera mu sub-regions ez'enjawulo, baana bameka batagenda kulonda, bameka abaafa. Twaye Museveni kano wogenda okukazannyiramu. Jjukira gwali eyo tulonda bwe tuti. Kino kye tugenda mu 2026. Eno ye mission kukima buwanguzi na kukima bukulembeze. Mission kukima maanyi. Bafubye kumatiza nti kino tekijjako Museveni. Wuliriza ebigambo bino. Babadde bakudisikali nyigo ogana okulonda. Babadde bamakinga sure ogenda okulonda olonde Katumba oye. Babadde bakakasa bulungi nnyo bino ebintu by'okulonda obiveemu. Genda osula akalulu ko 2026 bwoti. Ate bw'omala okukasuula engombo y'akalulu tekajjako Museveni ejja kutuukirira bw'otambula n'odda ewaka. Sigalawo kakuume. Kano kalondole mpaka ku district level, ku tale sente ya district nga bwe twakoze ku kalulu ke Kawempe. Wallahi ya Mungu nkulayirira. Milioni 11 mu mitwalo 17 egiri mu Kampala. Bw'ojjako just milioni 6 ezigenda okukola kino. Obukadde buna bwokka obuli mu Busoga sub-region. Bw'otuwako obukadde 2 bwokka mu Busoga sub-region. Tubeera tuli mu milioni 8. Kati njagala okkirira mu regions ezisigadde zonna tunoonyezeyo milioni 2. Olabe Museveni bw'atavaako tebakulimba bw'ati bw'agenda kuba kano tugenda kabanja. I sign out.